Wekyogera kati ng'abantu abamu be tubadde tulowooza nti bali naffe era baagala nnyo pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine nga tubasuubira nti baleeredde okutambula naye ate abantu batandise okwefuulira batandise okubeera ekintu ekirala batandise okuggyayo kkala zaabwe ez'enjawulo mwabo nno mwe muli omubaka wa Mukono municipality omukyala Betty Nambooze Bakireke gwe tubadde tumanyi nti waffe era nga tusuubira nti tutambula n'omuntu omutuufu agenda okubaako ekyenjawulo kyakola okulaba nga eggwanga laffe at least libaako ew'enjawulo we ligenda. Betty Nambooze Bakireke naye atandise okukyusa olulimi meaning kano kalabika nga kabinja kapange kalina omugendo gwako wabula tekali ku nkyukakyuka Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine gy'aliko ey'okukyusa Uganda ate wamu ne bannayuganda. Twongera obajjukiza nti pulezidenti waffe amanyi otugamba nti tulibalabira ku bikolwa byabwe era ebikolwa byabwe bye baliko ebyokubba ebyokukola ki tutandise okuba nga tugenda mu maaso n'okubiraba era tusuubira nti Mukama ng'ali wamu naffe era nga Mukama atambulidde wamu naffe tujja kuba nga twetegereza era abo abalowooza nti be bategeera ennyo abalowooza nti n'eggwanga lyabwe time ejja tuuka bye bakola ate babijjuse bifuuke lufumo mu matu gaffe nabo bakitegeere. Kakati nno omukyala Betty Nambooze Bakireke mu katambi kano kakulaga ebigambo ebiraga nti tali naffe wabula ali ku abo abali mu kukola ebyabwe era ali ku abo abalina mission zaabwe endala ennyo ezikontana n'ezaffe n'effe gituyinza omugamba nti tukwagaliza olugendo olulungi naawe otandise okwesimira enkumbi y'amagwago kuba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine takwatira muntu mu nsobi ate n'amusonyiwa. Bannange Katonda abwakuggyako amaanyi abakuggyeko ne batuuka n'okuleeta Martha Karua ne musigala mu nnyumba zammwe ku intaneti tewali ayogera. Besigye nga yabalwanirira, Besigye nga yawuuba bugalo bannaye yaleeta Kyagulanyi wabuusa bannayuganda oba Kyagulanyi abantu wabateekamu nsigo ki oba wakubakubamu ddagala ki owa diaspora gamba ndeka abo mbalaba bali mu komedi awe tutuuse olwo Kyagulanyi bano babikweka Nambooze azze amatize eggwanga bassemuju boogedde bagenze beekalakaasizza naye nga bannayuganda bagamba nedda ffe twagala Bobby ffe twagala Kyagulanyi. Abasajja baatuuse ne ku extent egenda ku musawo omuganda ne basunika eddagala awo ku kooti maasha abantu bajje wabweru tewali. Olabawo Ingulidi Ssemuju ne Finito mubalooya ne muleeta Finito ne Finito ali wali agambe bitaano kati Finito anonya comeback neffe tubagamba owaffe gwe tuwagira gwe twagala tetwagala agende bamusibe ebyo bakole biki byakola bya mazima yatubuusa yatuwa mindset esoma nega nedda Lukwago agenze nona pajamas naye nedda Lukwago oyo katemba mwe tagenda kukola nabagambye kye babala Besigye bagenda muta mu gwakusatu awo gwakuna tuyingira mu kalulu bye babala tibanaye mulaba naye ekibiina kyammwe mugenda kitambuza mutya Smart PPF ebigambo tebikwatagana tebyogerekeka tukyababuuza ebibuuzo biliyoni lwaki zaatuukira wakkano kiza biliyoni za ssente lwaki zaatuukira wakkano kiza ebyo tebasobola byogera era tebasobola biddamu naye munnayuganda nkugamba weegendereze bannabyabufuzi politicians are dense. Kati Nambooze script eno gyamujuulire kati mulaba script ya Nambooze eno bamugambye kati kuba wano bamugambye kuba wano naye nga bakubamu balaba kati laba Katemba abadde ku kooti laba ne banne bana abantu bagwa Bannayuganda mukyawa bubirindako laba omusajja awuubye naye nga awubira bakulembeze eri tewali bantu Museveni tukira basu laba Ingulidi come back in aja
laba comedy. Comedy ono bw'omulaba kati ne Namboze yamuyingiddemu bamutemedde akake. Owa Namboze muwulire. Ulira. Namboze ulira. Era singa basituka mulundi gumu ne bajja mu NUP abo balireseewo akakukutano. Omanyi waliwo ennyumba nga bw'ogiyingizaamu ttiimu endala eba tejja na kumala. Because singa abantu abo bonna be bavuddemu FDC bakoze exodus ne bayingira NUP walizeeyo imbalance ey'amaanyi because bo ba leaders bobo baze bakulembeze bawutunambalinga abakulembeze ba NUP NUP erina ba members bangi ne ba leaders batono. Kati singa okola Genesis nti Besigye wuyo asimbyawo layini Besigye Lukwago bali bempinga ne obalaba bano Besigye bano ba Namboze bakyamwogerako nga presidential ba candidate biki naye tubagamba mujja kufiira mu kintu kyammwe. Ono comedy abadde ku kooti maaso right now ekintu kibatuddemu. Martha Karua yazze olaba Martha Karua yazze ng'amanyi omusajja amaanyi ayina ne mujja kiwulira eky'obugagga Kyagulanyi Robert Ssentamu kyayina bantu na Katonda mwe bano mubaleke oba bakozeseza state oba bakozeseza ki tebalina we bagenda kuku tebalina bannayuganda eno wansi batugamba nayo bakasakasi w'abano abasajja balina emifitina balina emitima bagala fiira ku opposition baguddewo akabiina kaabwe bafune ku babaka ba parliament balye ssente mu parliament era kye babala era okugamba waliwo endagaano Ssemagando finito gye yasayininga ne Museveni finito Mathias Mpuuga ne bamuwa endagaano y'okutta Kyagulanyi naye ebyo byagaana. Abasajja kati bali ku kapasite balina ssente bamukaaku bonna balina ssente nga mission yakukuba Bobi Wine era ssente zino zaatuuka zezo zibawaako Moses Bijirwa zezo zibawaako Kabuleta zezo zibawaako bamukaaku zezo Mpuuga ne ttiimu ze batambuza nga n'olutalo olwasembyeyo waliwo ababaka babiri aba NUP benajja n'enjogerako okuli Medali Lubega Sseggona akali amaggwa emabegaawo bayina zi meeting nga zituula ku popopo nga banoonya hawu ngeri ki gye bakuba Bobi Wine nga tebagiina. Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yayolekera ebitundu by'ekisolo ne bagamba nga balowooza bisoboka ne baagala okumutta nga tekisoboka ne baleeta etteeka lya Ssennyonyi nga baagala kumujja mu parliament mulooza lyabulirawa etteeka lumu bbiru yabulirawa bagenda okulaba Katonda waffe akola. Mbagamba ebigambo bino era bano abasajja mugenda kati babadde basabola Bobi Wine abeere ku kooti bakubye obusimu Bobi Wine abeere ku kooti. Bobi Wine bwe yagenda eruzira president waffe ne bagamba awo tumuyina naye nga mugezi kuba yeyize leader abatunulira ati n'abagamba amaanyi nze nga yina ekyo ne kibanuguna ne bawulira nga bafa. Lukwago ayimirira walinga Lukwago nkugamba ebigambo bino twaleeta mu banda ono twaleeta mu banda tetwamanya amasanyalaze gye gava toyina woyiza tapinga mumuvumye basalamu musumba ne bavuma bani mbagamba Namboze fete twetaaga bajje twegattako mmwe bemuli eyogondi biki Namboze bonebuza amagezi nawe nja kuyisaamu eggaali bino betuli musikatemba. We need our man Kyagulanyi Robert Ssentamu era mbagamba bannayuganda mwegendereze ono comedy muwandiike
mugenda kulaba TV munamateeka Mathakalwa agenze wa Chief Anthony munamateeka Mathakalwa nenga Kalwa dala temwina loya abadde asobola kweyimirira kujja Besigye mu kooti mutuweemu eddakiika 2 mulaba saakaasi bwe muteekawo Katemba ne bannayuganda balaba bannayuganda Besigye twakwagala Besigye twamuwagira Kyagulanyi yagadde Besigye Kyagulanyi yagadde FDC ne bantu mmwe temumwagala Bobi Wine okuva lwe yajja nalonda abakulembeze mu FDC n'abawa ebifo bassemuju kassemuju okuva ne kabeera ku opposite tekalinyangako ku Kavule tekalinyako nenga bamuwa ekifo President n'abasembeza abalaga Uganda empya ne basirumu abasinga munoonya bifo basirumu munoonya bifo n'obatunuulira Kyagulanyi simulabe wammwe Bobi Wine simulabe wammwe yajja wadde mbasana okukyusa eggwanga n'abalekera ekifo nga Uganda etambula kubanga ye none yaffe y'abageto yuti naye lwaki buli kimu akibalaze bantu mmwe ne mwebuza amagezi Kyagulanyi n'ayimirirawo Bobi Wine ayimiriddewo mu nsonga zonna ng'abalaga omutima ne abasajja abazibu Besigye Kyagulanyi olwakwata bw'ati n'atandika okukubirawo ebyakalulu nedda nuka musajja ono kikyavuga mwanyina zeriita kalungi nkutumiddeko n'ogamba kikyavuga bawadde abavubuka mu ggeto eri mu nkere Makindye ne babawa ssente bajje ku kooti balabiseeyo ne bagamba nedda buli muvubuka bamuwadde emitwalo egyo 2 abavubuka ne bagamba nedda ffe twagala Bobi abavubuka b'omu nkere tebazze baganye Bobi Wine ayina ensigo gye yasiga mu bannayuganda bamwagala ku mutima buli lwayogera ensi n'esanyuka social media yazira abasajja tewali aboogerako gwe mubadde mukimanyi nti ali mu kooti mwe musaaga social media kati ebintu bino njagala mu bitunuulire abasajja bali eyo bafa abasajja bazanye script mu Uganda diaspora wakiri aba UAE bali ekalakasiza wakiri ab'omaani naye pe Winnie Byanyima akitadde ku international scene naye pe mbwate musajja bamukute ne pistol 2 mbwate kati tukoze bwe tuti tukedde wailini mulyagonja Lukwago bazanye comedy ne baana mwani ali basonyiwa nze mbagamba ebigambo bino wetulaga wazibu gwe Munnayuganda kikakatako okulwanirira ensi yo ba politicians abasinga they are dense era badde balya sente kubuzaabuza abantu ugambye bano abantu obalaba right now batuwidde kapate kaabwe tuyimusiza kapate tudde ku bwa leader of opposition bye balimu bampuuga bonna bazimbye embuto kati mpuuga yagenze n'agwamu saakasi mulabe ng'asembera Saalongo Mpuuga mulabe ng'asembera Mpuuga yagudde mu saakasi ekiyungubiro omukyala abasajja bababbyeko ssente kati omukyala yamuzimbira awo Nabbingo maka omukyala oyo wakusatu Bangalu naye bwe bagamba katusembere Kristo Mpuuga yasooka nadda wali maaso obwo si munnampuusi nobba ssente z'Abannayuganda ate nobba ne Yezu nze mumiransanafu mbikkiriza ebyo nze mumiransanafu bombo kirati sisobola era Mpuuga omukyala we waka munyiivu Maria era bamwadde mukuba katongole Maria alabika yakuwa information nedda evidence twagireese Katonda yakuwa abalongo nze Katonda naye yansobedde abantu ababba ssente z'Abannayuganda be bawa abalongo Bashiri Kazibwe ayina abalongo Mpuuga ayina abalongo abasajja benze gambye bali govanga ku Mpuuga abadde ku opposition ne baagala n'amuwa Bangalu kati noono naye yamuwadde Bangalu amuwokoledde bakery supermarket mu gavumenti ya Museveni namwe ow'ekitiibwa omubbi tulinze tulabe
Mpuuga ogenda osembere agakatona nja kukwata ku mugundi gaye muganda wange weteeseteese bulungi mukwateko. Ate luno olutalo tulimu bannayuganda mulina okubeera soba, mulina okutegeera waliwo we tulaga bano abasajja kati gye baseetinze byonna tubiraba era tubimanyi. Mbagamba mubeere soba, mubeere nga mutunuulira ebigenda mu maaso. Kati Olivia Lutaaya mumusabire. Olivia Lutaaya abasajja abamunoonya abaagala omutuusaako obulabe, kubanga Olivia Lutaaya diiru y'abasajja yagimenye. Olivia Lutaaya babbalamu baali baseetinga dda buli kimu ng'eyo diiru eriko biliyoni 12 ey'Olivia Lutaaya. Abasajja bwe bagenda mu makomera babbalamu ttiimu ze nabagamba Olivia yakibannyonnyola. Abangi bwe tujja wano mulowooza tuli mu katemba, nabagamba bbalamu bagenda mu kkomera ne bakwata Olivia Lutaaya ne babakozesa endagaano. Era Ssaanya ne mwawulira nga akyogera oyo musiru Zolo. Kati Olivia Lutaaya yagudde mu ddiru y'ababbalamu n'abalemesa biliyoni eziri mu 125 eyo. Kati Balamu ne ttiimu ye ne bagamba tugenda kukola tutya. Batuukiridde abafamire, batuukiridde abooluganda okumatiza, naye Olivia n'ayimirira ku mazima. Kati ono omuwala kati ono Wampuuga kati bwe nakubulookinga simanyi nakimulirona onaabisanga omanyi waliwo ono bambi omusaasira mubulookinge muleke era omuleka bulesi. Wuliriza Olivia Lutaaya embeera gye bamutaddeko ne gye bali mumuteekako olw'okuba yabatadde Kazito. Kati ono Mpuuga ali mu feeke, kati mbadde musaasidde nga sigenda mu bulookinga naye kamuwe ekibulooka anaabirabira ewa finito. Wuliriza abasajja ne batuukirira famire ye, ne batuukirira abooluganda, ne batuukirira buli kimu. Babbalamu bakuba amasimu beegayirira Olivia Lutaaya, kubanga Olivia kyemuva mulaba nabagamba Katonda waffe akola, Katonda wa Kyagulanyi akola. Olivia yabalabisa diiru yali ejo ng'Olivia yagimaliriza nga bagenda gaggawala abo bonna babbalamu nga sente bamanyi zijja. Batuukiridde ab'eŋŋanda z'Olivia babagamba mwogere n'omwana. Omwana je Museveni atuze press conference ne Museveni mwali mulabe ng'aleeta Zolo Ssaanya. Era full figure right now naye ali mu kattu. Full figure nagamba wagenze n'owalampa ssale n'oyogera ebigambo lindako ekiddiriro n'ambuulira. Era kati oli mu kwetonda essimu ze bakkubidde full figure. N'abasajja ne bagamba okoze eki olumbye eki kokedde kwetonda ne kanula wazitadde ku mukono. Obadde weefuula ow'ekitalolozo oli omu ku bo. Mu busiru bwogwo Jennifer full figure amaanyi tutumu eri walifuna ku Kyagulanyi. Wasooka kwerimbika mu Nuupu kuvuma Bobby obugaga ko obufunidde. Nagwe full figure right now byonna bye muli mu kuweereza Olivia Lutaaya okumutiisatiisa. Kubanga Olivia yagenda ku NTV baali balowooza ajja badduka ajja kutya ng'ali free. N'abagamba mwabba akalulu kaffe mutuwe entebe yaffe ne balowooza katemba. Ebiragaano by'abasayiningisa nga balowooza anaabiddako. Bagenda mu bonna mu basibe ne baleeta Ssaanya nga Zolo yakola statement. Ssaanya n'abagamba mbunze nze Ssaanya nasayininga obululu miliyoni 2. Ate n'agamba yali mu kkomera obudde obwo. Era ne bu TV bwe Uganda ne bukulaga nti buleeta zizoliga. Buleeta buzizoliga. Kati Olivia Lutaaya right now azitowa okusinga Mathias Mpuuga. Olivia Lutaaya abantu bavudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne bava e Masaka baleeta nkoko. Ku kitebe baleeta mbuzi.
King Sir olunaku lw'eggulo yagambye nedda nange sijja kuviiramu awo. King Sir n'ayita Olivia Lutaaya n'abawa ekyemisana n'amuwa ne ssente. Olivia Lutaaya kye yakola ne kyali mu kukola. Balamu temugenda kutta Olivia Lutaaya. Balamu mweyita ki mu nsi yaffe basajja mmwe? Balamu muli mu kutiisa mwana. Ne Balamu kiki? Bino bwe tubyogera lwaki mulimba? Nowulira ennaku ng'ekuluma. Nogamba basajja mmwe ensi yabakola ki? Kakazi katuku Olivia mwaka munyabunya emyaka 4 ne mugenda kati ku famire munoonya gy'abeera. Munoonya abamusemberedde. Lwaki Olivia mutuuka okumuyisa bwe mutyo? Ddala Balamu eno ensi wava mu bivvulu. Goloza abasajja abo ogenda bbali amanyuma. Gina bbali amanyuma. Olivia mumusibye. Mumukozeseza ebiragaano. Mubakonvikitinze ku bisango bya terrorism. Ne kati muli mu kumuteekako mbeera. Ne mazima ddala lwaki? Lwaki mubonyaabonyeza abaana b'abantu? Ono bodyguard wa Alien Skin simanya Julio. Mwamukwata ayambadde empale y'amagye. Uganda Police nga mumukutte owa police amututte temwamutwala mu kkooti y'amagye. Ne ba Bobby Yanga bali mu kkomera bamachete. Bobby Yanga bamuteekako obupalepale obuntuntu ne bamusiba. Neddala omuntu ne mubonyaabonya bannayuganda bwe batyo bantu mmwe. Fenna mututte tuggweewo. Nange mujje munzite. Balamu mutukyayisizza ensi yaffe. Balamu bannayuganda mubakaabizza. Olivia wamutunulira feesi kakazi kattu. Neno olwaleero temunnapowa. Mugamba oyo tuyina omunoonya. Naye nga waayi. Bannayuganda baabakola ki? Bannayuganda babonyebonya lwaki gavumenti kino? Drone erina amawulire namba Miransana Feri 0702 222758 0702 222758. Bana abantu babiri takalungi. Bana abantu babi. Bana abantu babi. Alien Skin yatta omuntu nkiddamu. Alien Skin n'akola ebyo ne bamuteekako kifayiro ekikadde. Ne bamuteekako kifayiro ekikadde ekyakubba essimu. Pastor Bugingo natta abantu babiri ku kkanisa ye. Bonna abawagira gavumenti we batta temubakwata.